Amyuka Speaker Thomas Tayebwa asanze akaseera akazibu okutaawulula abavubi ku minisitule omubeezi w'ebyobuvubi Helen Adowa n'akulira eggye erirwanyisa envuba embi Lieutenant Colonel Masetso Kahira bwe babadde batudde okugonjoola ebizibu bye basanga mu mulimu gw'obuvubi mu lukiiko oluyitiddwa Tayebwa ku Parliament nga lwetabiddwamu n'ababaka bava mu bizinga bategeezezza nti baayagala dde okusinkana abakulembeze bano bombi okunnyonnyola kwani gwe balina okuwuliriza. Lieutenant Colonel Kahira mu lukiiko luno ne basajja be baleese ebika by'obutimba ebyenjawulo n'ebyennyanja ebika ebyenjawulo ebibadde biteekeddwa mu IC ng'obujulizi ku nsonga ze bazze okukkaatiriza. Omuwandiisi ow'enkalakkalira mu minisitule ey'ebyobuvubi Major General David Kasura Kyomukama ategeezezza nti abavubi basaanye okukozesa akatimba akacotacota nga mu nnyanja Nalubaale tebalina kukka mita zisukka 10 ate ku kyoga tebalina kusussa 8 nga bavuba. The bigger the smaller the net you have, the higher the chances that you are going to take everything from the lake. Therefore, what we do is we measure the size of the small ones, of the young ones, and we say these young ones can pass through the net. Kyokka abavubi bamukubye olube mu ngeri emuwakanya. This is Ruseno, our friend from Nairo Patch. When they say go and fish with chota, they don't look about the mesh size. That's why we wanted them to tell us which size is this, which size is this, and we contradict them. The commissioner explained, and then we can react. Listen. Minisita Adowa asanyukidde ensinkano eno ng'agamba nti obutakwatagana bubadde bungi yeetonze olw'okulwawo okuleeta ennongoosereza mu tteeka ly'abavubi pulezidenti ze yasaba kyokka n'asaba abavubi nti kino kireme kubamala mu maanyi nga bakola omulimu gwabwe. Parliament gave us 1 month to table the regulations because we have delayed, and surely I apologize for the delay of regulations, but also with or without regulations they should respect the lake. They know the body fishing gears. Tayebwa ategeezezza nti basazeewo baddemu okusinkana oluvannyuma lwa ssabbiiti 2 okulaba bye basazeewo we bituuse nga ne minisita Adowa aweereddwa omwezi gumu okuleeta ennongoosereza mu tteeka ly'obuvubi. I've tasked the ministry to ensure that they meet these groups and try to show the boundaries between Rampara and Haria. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.